wana Uganda bane dembe okulaba ene media houses of the choice the government says iri munsobi oku denying abantu okulaba to those media houses atenga media houses sasulu musolo zina nazo abakozi bazo and they have the right nabo covering government functions or proceedings nolecho nsaba the kiroze cyo bakikole cyo bakidrawing government fair to all media houses bonna covering ate bana Uganda from a variety of media houses listen to watch of course and those anti chibai kirito impunity kubanga if there is a law to be observed ate aba never can go against it which and yet they have not repealed it or reviewed it abo kirito impunity kubanga mukole kintu ngakiri munsobi atenge teka bakikiza weriri. So I think benenye to want to kwenenya never reforming and allow all media houses to access information. Nze kino kyendaba kyemugamba eti President Museveni ne Parliament babaganya okuva mu Parliament ng'entebe tekikulaga eti tugenze wansi nnyo. Omuntu ngo President abeera ne authority y'amaanyi ate kyalina okukola kula omuntu ngoyo alina okuteekereza ali careful kubanga okubaninga okugamba oti etedemu okukabalinga kyonna yesobi y'amaanyi era njagala okubagamba njagala okusaba akiveemu mu bwangu kubanga kino kiraga nti eno kiri mu constitution yaffe ekigamba abantu bali free okuyogera bali free okukola kyonna kino kiraga nti avudde ne mu constitution ya Uganda kino kireeta okutta constitution ya Uganda obukulembeze tabeera bwatyo ekyo oba olaba ensaba obukulembeze mulabe Uganda bwe natambula.